bakadama bannange abaali babuliddwako passport nga mugenda kuddayo eka nsaba mumpe ku magezi. Idiye ngenda kuddayo ewaka neebanyumiza nti passport yange terabika, nti passport yange yabula. Kati bali mukuŋŋamba nti tugenda ku embassy banfunire passport empya yero naye nga kisoboka. Leero Lwakusatu nino tambula Olwokutaano. Naakamala okukola vidiyo ekwatagana ku nsonga eno. Naakamala okukola vidiyo mu nnaku ezitali nnyingi ngenda kuddamu nkyogereko. Naye ngasooka okubabuuzaako abalabi bange, mwasuze mutya, mwasibye mutya, obudde bwonna vidiyo eno bwekusangiddemu mukwano, kuba nkimanyi nti abagoberezi bange mubuli mu nsi ez'enjawulo. Amanya n'eddoboozi Magi nga bulijjo, ate ng'oli ku Magi Kyeyo Initiative YouTube channel. Channel eno teweerabira nti tuyisaako ebikwatagana ku bankuba Kyeyo, ate era nga tusomesezaako wamu n'okuba nti tuwa amagezi, ate nga naffe kennyini ababeera mu comment section twewa ku magezi ag'enjawulo mpaka bwe tutyo tusobole okumalako contract zaffe nga tuli balamu, ate era tukomewo Uganda nga tuli Malembe. Weewaawo nakugamba nti Omuwarabu asobola okusuula passport yo, naye era nenkuwa nabutya bw'osobola okukomawo e Uganda wadde tolina passport. Abawarabu abo bemulaba oluusi babeera tebamanyi byakola, era ffe kennyini baddukira ewaffe ne tubawa amagezi, naddala ku bakyala abayi registered ne Kyeyo Initiative Uganda. Kasita ogenda n'oyogera ne mukama we ku nsonga ezimu oba kadama zabeera reportings, abantu abo basevinga ennamba zaffe kuba tweyanjula ne bamanya nti tukolera mu mateeka. Kaakati bajja gye tuli nga nabo bibasitabuseeko nga basobeddwa ne babeebuuzaako tukole tutya wano. Babeerawo abamu nga balina amasimu naye nga tamanyi nti nsobola ogenda ku website ne mbaako kyenoonya ne nkifuna. Mosi naddala ku nnamba z'aba embassies ffe tuziwa bakama bammwe ebiseera ebisinga. Bwe kiba ensonga yeetagisa mu embassy n'akugamba kati nkoze ntya wano, ye embassy esangibwawa, ye kaakati ennamba zaabwe ziruwa, ye ngenda kukola ntya wano. Ekyo nkyogera with the experience era with the evidences okusinziira ku Bawarabu abaddukiddeko gye tuli nga basaba obuyambi. Kati ngenda ku nsonga passport yo weeba ebuze era ebula etya. Nsooka naawe ali mu kiyumba. Nakugamba nti toyiwaayo kasasiro nga tosoose kumukebera. Kobe ng'omujje mu kisenge kya mukamaawo, kobe ng'omusanze mu ffumbiro nga si gwe wamutaddemu nga mukamaawo yabirese n'abiteekamu. Kebera mu kasasiro oyo. Olulala passport ya Kadaama yalabikira mu katrash akakasasiro nga boss agirese n'agisuulamu. Kadaama agenda osuulayo kasasiro yasanga passport ye yeri kungulu. Mukama yamuyamba. Kati ojja kusanga nga passport ye yasoose munda ne bazzaako kasasiro. Kebera mu kasasiro nga tonnamuyuwayo. Kasasiro gojja mu kisenge kya bossi wo mukeberemu nga tonnamuyuwamu. Muyinza obbaamu passport yo, muyinza okubeeramu inkaama yo, muyinza okubeeramu ebintu bya bossi wo eby'omugaso. Bano abantu bemulaba Abafirisuuti balinga baana bato. Ayinza okukwata ekintu eky'omugaso n'akisula mu kasasiro nga yeerabidde, ayinza oba abadde akikutte mu ngalo. Naye manya nti gye bujjako bw'anaakinoonya agenda kibanja Kadaama kiruwa, kinoonye wakibbye bakikubbise. Kansooke mbawo ekyokulabirako. Nasuulayo TV. Omuwarabu yaŋŋamba gisuuleyo. TV yali nnamu. Naŋŋamba gisuule kasasiro. Nenkwata TV nenjisuula kasasiro. Bwe mmala okusuulayo TV waayitawo ndowooza emyezi ng'ebiri ku esatu. Amala ŋŋamba genda oleete TV. TV eyo yabeeranga waggulu ku fulo ey'okusatu ye wabeeranga room gye twaterekanga ebintu. Nze nayambuka ne ŋŋenda okunona TV naye nga nkimanyi nti teriiyo, but nagenda. Ne ntuukayo ne mala ne nzirayo wansi ne mugamba nti TV teriiyo. Ne mugamba naye waŋŋamba ngisuule ku kasasiro. Ne mugamba yes.
ne mujjukiza ne mugamba wangamba mbireete ne mbireeta wano omanyi nze nabeeranga ne confidence maaso ga bossi wange nalinga muwa respect naye nga simutya nga muyimirira mu maaso ne mugamba wangamba mbisuuleyo ne mujjukiza n'akwata ku mutwe wentegera nti TV yali namu ng'ekola bulungi nnyo kati ojja ssanga boosi omuguwa eddalu ajja kuwalabula yeegane n'okwegana nti yagamba obisuuleyo so ebintu eby'omugaso kebeeramu mu kasasiro bw'osangamu ekintu kyonna ng'olaba kiramu kiteeke wabbali w'ofunira waazi oba azuukuse oba ali awo mugambe kino kibadde mu kasasiro nkisuuleyo bwe ntyo bwe nnakolanga nga mugamba nkisuule agamba akisuuleyo nga nninda lwali kimbuuza nga mujjukiza munnange nga ndyoka nsuula nze saasuulangayo kasasiro nga simaze mukeberamu kuba abantu abo nali mbamanyi ekintu ekyaddako ngenda kugira wano nkuwa kwogenda olabira nina kye ngenda okwogerako mu maaso awo gwebeerako ekyaddako yaŋŋamba nsuuleyo tiles muzimanyi ezo tiles ez'ennyumba ze bateeka mu mayumba zaali za musajja tiles ezo zaali ndoza piisi zaali 4 nga ziri mu kakuubo naye nga ziruddewo ebbanga nzisuulayo wamala okuyita emyezi nga2 ng'omusajja azibuuza naye ng'omukyala yaŋŋamba byonna bijjawo bisuuleyo ng'omusajja azibuuza I remember twali mu ffumbiro omukyala ne yeewugulaza n'antuna n'aŋŋamba Magi kati nga ŋŋambuuza nga ngereza nninnyina wansi nga ŋŋamba ebifaanagana we biti ebya bbaaba biruwa namutunuulira ne muteerako simayiro we namala muteerako simayiro ne mugamba mama waŋŋamba mbisuuleyo nga n'omusajja waali ayimiridde kati natabulangamu oluzungu n'oluganda kuba omusajja ali mulira nno natabulangamu oluzungu n'oluwarabu kuba omusajja yali ku luzungu nga tamanyi yadde ya ne mugamba waŋŋamba mbisuuleyo n'akwata ku mutwe yeefuula abadde takimanyi naye yeekwata ati ku mutwe n'agamba omusajja yabisuulayo wabweru kati mukama atuyamba engeri gye nali saabisuula mu kipipa kya kasasiro nabiteeka wansi kati ate abakasasiro oluusi tebatera situla bintu ebyo ebeera wansi awo naddala nga binenenenemu bo basitula kipipa ne bagenda mpozi nga aliwo ebiveeraveera kati ngenda ofulumako wabweru oba twali tujja biki mu mmotoka n'omusajja nga nzirengera nga mugamba baba weeziri ziiziri nzirengera tebaazitwala baakasasiro nali mu famire nga bantu balamu tebaali nnyo bagundi bamumwa nga tugendawo nga mbaazi situla ozizeeyo munda nga nzizayo munda ng'omukyala mugamba tuzisanze weeziri wabweru ng'asanyuka nga tuzijjayo munaye nga tuzizaayo munda so kati lwaki ndeesa ebintu ebyo tosuulayo kintu nga tomaze kubuuza mukamaawo kasasiro oyo mukeberemu basuulamu ebintu eby'omugaso biteeke wabbali oddemu omubuuze bino bibadde mu kasasiro mbisuuleyo omugambe ye ekirala bwakubuuza ekintu kyakubuuza ng'okimanyi wakiraba n'okimubuuza nagamba kisuuleyo yimirira mu maaso ge with confidence totya omugambe waŋŋamba mbisuuleyo nakuba ebifune bwe ruti gw'osirika okola ebibyo so mukwano passport kyeŋŋendako passport mukama wo webanga yamubulako osobola okukomawo e Uganda ng'ofunye ekipapula kya travel document ekipapula ekyo kijja ku embassy era mukama wo akusitula n'akutwala ku embassy ne bakuwa foomu n'ogijjuza bw'omala okujjuza foomu eyo wayitawo ennaku 3 ne kiba ng'ekipapula kyo kifulumye wabula waliwo akasente boosi wo kalina okuwaayo katono I think kalinganga mu 200 riyals kube Saudi Arabia mitwalo nga 2 kyemmanyi tezisukkawo okisasulira kati wookijjuza ne bakisasula ne ssente zaakyo ennaku 3 kiba kifulumye ekipapula ekyo we bakikuwa then boosi wo abeera asobola okubookingira air ticket n'okitambulirako n'okomayo waka nga tolina passport omuwarabu takulimbanga mugende ku embassy bakufunire passport empya kigenda kutwala obudde nga passport tolinaba kugifuna basobola ogitumya okuva e Uganda jukira boosi wa yino teekamu akasente ate eriyo omuwarabu nga ye ku ssente mukwano zimulumanga
wanjoge ekigambo kinga zimulumanga mwana kati takulimbanga passport enzo notwala emyezi 6 nga tennajja n'okuyisaamu so gwe takulima ngamba ofune passport bagitumye e Uganda nga mugenze kwembase gwe mugambe njagala ki travel document okumewa ne Uganda obenga ofuna passport empya oba endala so mukwano boto boyina okukola naye ng'osobera ddala okukomawo e Uganda. Mukama abankumire nnyo atakumira mpeera tujja kubanga tusinkana mu videos ezidako mweraba.